Bannange mugamba mutya nti amanya mbeera akose Chief President we Masaka City. Banne mukulikeyo mu show ya Mickey His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddewo awo, ate ne Kabaka King Saha Prime Minister wange naye yabaddewo. So bannange mukulikireyo ddala. Kisenyiga kyadde kinnumaalumamu nga n'omusujja gunnumamu saasobodde kubayo, naye byonna nabadde mbigoberera nabadde mbiraba. So twagenze okuva mu show ng'abantu abamu ennyindo yenkata, okuli omulangira OS Ssuuna yaleese obugalo bwa His Excellency n'amugamba ssebo nedda, nkumanyi wawoogwa, nkumanyi wa biki by'okola, nkumanyi olya mu limene muluzise. So bannange abayimbi abamu ndowooza kino kibeere kyakuyiga, ffenna tunyigirizibwa. Bali abaguwabya nga bakuze eri eno obeera mu society bo tebabeerayo, bo bali bulungi gw'oli bubi, okyasitwagolinga ne music industry, copyright yabuze ate gw'oli eri otijjira erimba okuba obuyimba bakuba bakuba obusente. Uncle OS gwe yali omuyimbi owakabi, omuyimbi asinga omuyimbi aliko, omuyimbi ayimba obuyimba bw'omukwano, buli muntu n'asabbalala. Naye munnaye wandibadde onoonya wali ekitangaala n'osala mangu eddiiro. Obusente bwe baakuwa obwo oba baabukuwa oba tebabukuwanga, wandibwerekereza n'ojja n'odda eno ku bantu. Abantu ba bulijjo ffe b'oyimbira, abantu ba bulijjo ffe alaba ebivulu byo, ffe abalaba white music koona endongo. So gy'oli bambivaayo jangu eno, naye nga kulikayo mu show omukulu wamulabye gwe bayita His Excellency. Mumanyi muvaayo ne mwesudiyasudiya eyo ne muwana omusajja oli, naye ndowooza akaliro wakawulidde. So byebyo ffe tulina binnyonnyo byakugamba mwami OS, etukwaniriza bwaniriza jangu ene wali ekitangaala. Jangu obuukire eryato erirungi, eryato eririko ebyokulya n'ebyokunywa, nga nno eryato be bantu baffe aba bulijjo. So nze nkwagala nnyo, sina nnyo bingi byakugamba, oli munnamasaka munnange, nawuliriza omulanga gwange gwenkuba. So mweraba.